Mugaba mukyabagala balungi abeekomera ku Senga Face 256. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku mikwano mu relationships zaffe. Niyinza okuba nali nkozeko ku video efaanagana bwenti. Sijjukira bulungi naye mba nagikola. Nsabye nziremu nkole video eno. Kubanga nina abantu bangi ennaku zino be mbadde njogerako nabo nga bafeesinga ekizibu kino eky'emikwano mu relationship. Video eno ngidedicating eri mukwano gwange gwe nakwogera naye recently nga twogera ku mukwano gwe yamututteko omusajja we. Naye sigezaako like njikuwadde ogiwuliriza ogijjemu ekyokuyiga. Naawe ali eyo nga okiyitamu njagala okijjemu ekyokuyiga. Omanyi ekintu ekisinga okuluma mu nsi muno ye muntu gw'oyagala okubeera nga akutwalako ekintu ky'oyagala. Kansubira mu ntegeera nti singa omuntu ajja n'ayagala bbaawo oba n'ayagala mukazi wo nga tomumanyi nga naye takumanyi mwesanze mu kkubo, okimanyi nti omuntu ono tomunyiigira nnyo, osinga kunyiigira mwagalwawo. Weewaawo waliwo abakazi nga teya obusungu bujja kumwagalwawo n'abuteeka ne kwoli, naye omuntu akwagalira omwagalwawo ng'akimanyi nti mweyagala nga amwagala. Sometimes abamu nno bemulaba bano eri mmwe ababaagala baba tebabaagala. Kanjogere ku sayidi y'abaana abawala nti gwe omusajja niyinza okuba nze nina mikwano gyange nga ŋŋenda eyo ne mbanyumiza, mukwano gwange nafallinga in love with you, not in love with you but nafallinga in love olw'ebyo byonkolera byemugamba oba byembanyumiza. So tayagala gwe ng'omuntu. This pushes us back waliwo nkugambye nti baba tebatwagala oba baba tebabaagala. Ayagala ebyo by'obadde onyumya oba byembadde nyumya by'ayagala, tayagala gwe muntu nga gwe. Agamba naye nfuna gaayinga oyo. Kitegeera si nti gwe muntu gw'ayagala, ebintu bineno bibuzaabuza. So emikwano mu relationship gyaffe gyandikomyewa. Waliwo ebintu bye tutasaana kunyumiza mikwano gyaffe. Abaana abawala n'ofuna boyfriend wo ne weeyabya n'onyumya buli kamu n'osharinga buli kamu, era nze bba wange ankolera bw'ati, era nze bba wange ankolera kino. Yes, waliwo ebintu bye tusobola okwogera ng'oluusi tubyogera ku lw'obulungi si ku lwakweraga. Naye waliwo abantu bo associatinga nabo, sooka obatunuulire. Gwe okimanyi nti musobola okuba bafumbo nga tuli ba mikwano babiri, tuli bafumbo ffenna, naye nga nnyumiza mukwano gwange nti bba wange munnange ali bw'ati, bba wange munnange ali bw'ati. Mukwano gwange ono n'ayagala bba wange kubanga namunyumiza bbange, naye nga naye alina owuwe nga mufumbo, sigamba nti si mufumbo, naye n'ayagala omusajja wange. So wamuba ate munyumya bbaawo obawanira bbaawo, ate ekyokumu introducinga gye bali tokisussa. Nze nandiyagadde omwami wange okumanya emikwano gyange, the people I associate with bali batya, okitegeera. Naddala nga mukwano gwange ali so close. Waliwo emikwano, tulina emikwano, nina emikwano nammwe mulina emikwano nga just mukwano gwammwe guli awo, just friendship eri awo, naye nga ate nsobola n'okukubira n'ompula ne ssente, naye nga we are not so deep like okitegeera. Nabeerawo gye emikwano gye nsobola okuleeta so close ne nkwanjulira n'omwami wange. Nsobola omukwanjulira naye saagala ate oba mwemanye n'okusukka ku nze. Okitegeera, omuntu wamumanyira ku nze naye nga weefuula nga nze yamumanyira ku ggwe, omumanyi nnyo n'okusinga nze yamukwanjulira, ne mugowinga sofa ne mubeera ba mukwano nnyo. No, if you are my friend ne nkwanjulira omwami wange, njagala mukome ku ekyo. Gwe omwana omuwala simanyi kikwetisanga mukwano gwo buli bbaawo lwakuyisa oba boyfriend wo, buli lwakuyita tugende, buli lwakuyita tugende. Abasajja bano mubalaba, asobola okuba nga kituufu akwagala naye n'oli nga amwagala n'amusanyusa. Ate most especially muba nga temuli bafumbo, kitegeeza akyalinayo room okukyusa ebirowoozo bye, akyanoonya. Olinza n'okuba nga si ggwe atuukiridde mu mpisa ng'obadde omujojobya. Bino byokola eby'okumusombera abawala buli wakuyita n'oweetikka ono n'oweetikka oli, mwabo mwagenda okulonda. Olinza okuba kale tosomba naye ate nga buli wakuyita sometimes akuyita ng'ayagala ggwe ng'omuntu to spend time with you. Instead of spending time with you, oleeta mikwano gyo oba ojja n'empeekeera. Ki ekikwetissa mukwano gw'omutwale bwe mugenda kusinkana boyfriend wo, ate nno n'abalenzi w'omuti we mukola? Mperekeraako tugenda ku out na girlfriend wange. For what? Otegedde girlfriend lwaki obeera onneetikka nzija ate nange ngende naawe? Nze no nsuubira tekikola makulu.
mujje emikwano mu relationships zammwe. Bano si baganda bammwe. Olaba ne muganda wakwagalira omukazi, olaba ne muganda wakwagalira omusajja n'amwagala. Muno mujookinga n'abasajja oba mujookinga n'abakazi. Amwagala nga takimanyi omwagala nnyo era ng'akimanyi muntu wo, naye nga muganda wo muli bamaama omwo muli bataata omwo n'amwagala nga tafudde nayo. Ku relationship yammwe eri wakati wammwe ng'abooluganda kinaawulikika kitya? Omukwano bwe guti bwe guvuga abantu. Omukwano gutuvuga kiralu, buli muntu gumuvugira mu ange eyiye. So oba olina mukwano gwo, manya w'alina okukoma mu relationship yo. Manya nti love life yange etambula bweti. Mukwano gwange sigambye nti emikwano gyesaleko. Nedda, ate sigambye nti tojanjulira muntu wo. Nedda, kubanga sometimes nze ngamba nnyo nti ate kirungi okumanya omuntu nga tonnamufumbirwa. Singa mbadde ngenda kufumbirwa ne nkwanjulira mukwano gwange omulundi gumu, si bino nti nze nakukema, nze nasembereza omuzigo omuliro. Nze siniza kwenenya oba siniza gamba muntu wakola ensobi okwanjulira mukwano gwo omusajjawo. Tewakola nsobi kubanga era ne bw'anaaba kuwasizza, bw'anaaba nga gyemizeegye ng'akwana buli amuyita mu maaso, ate kijja kuluma nnyo. Agenda kuwasa, oluusi akuzadde namu, atandika obbikola. So oba omulabye kati nti ye tayisa sikaati, gw'omwanjulira akanamba akaagala, abagatte obulimbi. Amiina, mute ofune omulala tebaamukupimaako oba tebaamukutondera nti abalala tebakutuuka. Okitegeera mukwano? So ekyo kyembadde mbagamba nti emikwano gyaffe kagibe abasajja kagibe egy'abakazi, kirungi okujanjulira abantu baffe be twagala, naye tetulina okuteekawo gaapu. Tulina okweteerawo limiti, tulina okuseetinga nti tukoma wano. Tobumbujja, tokwata ate otwala ono otwala. Nedda mukwano, tekyetaagisa, tekisaanidde. Bw'oba osazeewo okumwanjulira muntu omwo mwanjulire, amulabe, amumanye. Bw'aba asazeewo okujja ate nammwe abaloopaloopa ewa mikwano gyaffe buli kintuuseeko n'odduka n'opaaluuka munnange ate yakoze bw'ati, munnange ate yakoze bw'ati. Gundi naawe weefuge. Okitegeera, ebiseera ebimu eba nsobi yaffe ng'abakyala nti oyitiriza okuzunza mukwano gwo. Omusajja oluusi ne yeesanga ng'amwagadde olw'obusungu, buli lwakuyita n'omumwetikkira naga ate oli bw'amwagala bamwagalira mu nkukutu, ye tabyogera. Gw'olaba bakusuddewo ng'agenda na musajjawo. Then abamu ne babaagala olw'ebyo oba omunyumiriza. Waliwo ebintu by'otatonyumya. Simanyi lwaki oba onyumya ebintu bye by'omu kisenge. Omusajja wange era ali bw'ati, omusajja wange bannange bwankwatako. Yes, nyumyako ekisaanidde, ebimu byerekere. Olina okubeera n'emmizi. Ekintu ky'omanyi nti kyama tolina nsonga lwaki okinnyumiza ate okiwulire walala onvunaane. Gwe nannyini kyo kyakulema okutereka, lwaki osubira nze nno kitereka? Nze nina emikwano gyange naye ekyama kiba kyama. Nina omuntu asobola okujja nanneeyabiza n'angamba kino. Yes, manyi waliwo omuntu kiba kimumenya ng'awulira ayagala kisharinga. It's okay. Naye nze ate ndowooza kyandibaddeoko ate oba butakinyumiza amanyi. Sikulimba. Nze singa mba n'ekyama nga mpulira kimmenya, nze nno kinnyumira okukinyumiza omuntu atamanyi. Nensanga random person tamanyi na bwenfaanana, maybe we just text, ne mubuulira oba ne mukubira ssimu bw'aba mpadde obudde naye nga tamanyi na kifaananyi kyange. There are people on social media. Ne mubuulira ekintu ekindiko n'ayogera nange, kalas ne kiggwa. Tantegedde, simumanyi. Nze nniza oba mumanyi naye nga ye tantegedde. So agenda kwogera kira ne bw'anaaba abyogera yagamba waliwo ne yaze n'angamba bw'ati munenge nno abantu. Naye tasobola kundescribinga nti oyo nomulaba atambula naye mulwadde. Yalinnya dda mu kaveera. Okitegeera? Tulina okukebera ne mikwano gyaffe gye tulina. Omukwano gwo guli gutya? Omukwano gwo gulaba amaaso ga muli mu ngalo. Mukwano gwo kimanyi omumwe gwa luwewere, okimanyi talina kyasirikira, ate gwe omubuulira ebyamabi. Mukwano gwo alya buli kamusala mu maaso, ate gwe omusitudde omwanjulidde girlfriend naye ng'okimanyi nti oyo ku bakazi alinga gwe baasamirira, alinga aliko emmando y'akaseegu. Buli mukazi gwalaba sita ekintu kiba mu sikaati oba wambali gwe oba waaki oba munene oba mumpi oba muwanvu ye akwana bukwani, ate omwanjulidde mukazi wo. So naffe tulina okubeera nga twepimira n'abawala bwe kityo bwe kiri. Waliwo omuwala nga ye omumanyi n'obeekwanira abeekwanira ng'ekitonde ekisajja kimutabula naye era n'omukwata n'omusembereza bbaawo. So n'ekyo kyennyini tulina okubeera nga tukyewala. Omukama abankuumire, mbagala nnyo bantu bange. Temwedda subscribinga, likinga, commentinga. Oba olina vidiyo yonna gy'oyagala nkolere osobola okuba nga onginteera mu comment section mba ngikolera bulungi nnyo. Mbadde ndudde nga sports nga sibadde kiriya nnyo naye kati ndabika nkomyewo.